omukulu ono gwe bayita Eddie Kenzo, waliwo omulenzi gwe bayita bamuyita Aziz Kasujja. Omukulu ono yavaayo n'oluyimba lwe bayita Nkulowoozaako. Project yonna nga bwe yali nga Kenzo oluyimba lwe lutambulira ddala bulungi nnyo, nga Kenzo batandise okugamba nti oluyimba lutambudde, abalwekiika ne bajja ne bafulumya oluyimba lwe bayita Nkulowoozaako. Omukulu ono Aziz Kasujja avuddeyo n'atangaaza ku luyimba luno, agamba nti Kenzo oluyimba ye yalumuwandiikira era n'alumuwa, era nga Kenzo talina kyamubanja wadde n'akamuwabula. Yeewuunyiza nnyo okuba ate nga oluyimba lwa Kenzo lugenda mu maaso, ate abantu ne bajjayo projekiti ye ze yasimula ku YouTube. Omukulu ono Azizi era okusibuka kwe ava sayidi z'omu Nnyendo we yatandikira endongo ye, okumanya nti oluyimba yaluwandiika asoose n'akutuyimbiramu. Kulowoozaako lwakuba maama obeera weekyanga kumisinga nnyonnyonnyo kinuma lwaki obogaana obudde bw'ekiro sikyebaka mbeera n'ekyusa oli balumu n'abasezi bali mpoli banonyamba. Yoyo nno Azizi atubuulira ensonga oluyimba yaluguza Kenzo mwaka gwa 2021 olw'ensonga nti obwavu lwamulemesa n'okutambuza oluyimba olwo. Sirina nate oluyimba kubanga oluyimba bwe nalumuguza nalujja ku platform zonna kwe lwali ate zaali nnyingi, saalutambuza kiri awo kubanga saalina busobozi. Nakola vidiyo eyo nentekakaawo ku library katono, sijjukira nze oba nakyeka ne ku TV ekyamazima, sibijjukira goge mazima sikyabijjukira, nenjisa ku YouTube naye lwalumuguza YouTube nendujjayo ne bwe nali nsuubira nti bwe luli nengenda nga ndujjawo kwate lwali wangi. Oluyimba olutakoze oluyimba olw'omuntu atamanyikiddwa luba lutambudde kyenkanaki, oluyimba olw'omuntu atalina majja kati mu bufunze sinze nalu. Okitegedde ye oluyimba yaluguza Kenzo webbaaka wabula ate abalwanyisa endongo ya Kenzo be baalufulumiza okusinziira ono nga ye bw'agamba. Wulira mugumu bwavu lwali lwannema okupromotinga olw'obwavu neŋŋano kati sina kyenina ate nina kitone kyokka Kenzo azze ensi mu manyi oluyimba luno kalutwale kandumuguze ate oba oliawo bw'anaaluyimba anaavaayo n'anjogerako ensi nemmanya mpozinga oluyimba asobola kompozinga bw'ati era asobola kuyimba bw'ati. Ekyamazima ndayira Katonda yatonda ensi nga ndi mu kisiibo sinze nate oluyimba nze namanya bansindikira kakilipu ng'oluyimba balutadde nengezaako n'okulwana ku makyoko ngezeeko okuzibaaziba we luvudde naye nga sikyakisobola. Mu butuufu ndayira Katonda yatonda ensi neggulu sinze nate oluyimba era sikiri. Yoyo nno eyaguza Kenzo oluyimba emyaka giri bangi badde batandise okuba mu Kenzo ebituli ne beebuuza omusajja alwanira corporate lwaki ate Azizi akyatubuulira ku mbeera y'oluyimba luno. Ekyo ndayira Katonda ndaba era bwe mba ndi mu kkobaane y'okuta vidiyo Mukama tabaako kyanfuula kati kankulayirire kuba kyekisembayo simanyi ataluyimba simanyi mukazi oba musajja simanyi gambe nagezaako n'okiyimiriza ekinnemere enyinza okugamba nti ndi mukifunamu lwaki nti essaawa eno senga abantu tebamanyi ani yawandiika Nkulowoozaako naye kati essaawa eno abantu batandise okutegeera nti nina abilities esobola okompozinga ebintu ebyakabi esobola okuyimba ebintu ebyakabi kubanga nze nyinza okuga nze nnyimba n'okusinga bwempandi wadde nga n'okuwandiika mpandiika bulungi era nga bw'olaba kati abantu batandise otegeera Kasujja Azizi kyasobola okukola nyinza okuga nkifunamu wadde nga ndi mukifunamu munfunamu gye sisobola kutegeera. Kale ye mukulu oyo kati agamba ekyamulese mu mawulire kyabadde bwe kiti nti Kenzo we yawulidde ng'oluyimba lutambudde n'amugamba genda mu mawulire obagambe nti gwe wakola cover. Kati Azizi n'anyiiga n'agamba abantu kambabuulire ekituufu nze guza oluyimba era kyekyamulese mu mawulire kiti Kenzo okuba ku lusegerero kyali kirungi gyendi era nakati nkyenyumirizaamu naye kyali kinyamba kusituka ensi etegeera Azizi kikyasobola okukola nga ayise mu Kenzo kuba mu nsi tewali yeesitula ne Kenzo naye tiyeesitula alina byasitukirako kati nange lyali ddala lyange kwenyina ositukira so si ate kubeera nga ndi mabega tedda kati olaba waliwo ekintu kyembadde sinnakuga eyo vidiyo baagita akavidiyo kange akakadde ako bwe baakata besimanyi baakata esasa ge yagwawo nga nali naŋŋamba nti abantu genda bagambe nti wakola cover Eddie Kenzo yangamba genda bagamba abantu kati naye tulamuga singa nze nene ŋŋamba abantu nti eyo nakola cover then who is the composer of the Nkulowoozaako song aba waali neŋŋamba nubwe njogera kino ekintu ate ngenda kuba amaze okweggalira tegeeza mba neeriddemu oba faani aloweza okugamba nti nakola cover ate n'omwana ovayo nga wayisa emyaka 2 nti wadde nakola cover ekyo kye nnaagamba. Kale kyekyamulese mu mawulire nti Kenzo yali amugamba agende mawulire abagambe mbu yakoze just ka cover just muwagizi wa Kenzo n'agamba
Azizi wuno naye waafuniddemu chance. Lyali kkubo mwe nali mpitidde abantu okujja basobole okunti kati nesobola diggala kubanga sinze nabikola. Kkiriza mu nsi ebintu byabanga byekoze noonya ekibirimu ekikugattako lwaki byekoze kyobanga otambulanga nakyo tebwekotogeranga era senga nga nti jangu oveeyo gamba abantu olimba sabbi walunguza tiba biri mukka very simple ali ngenda kujja nkyogera sirimu mu audio tyanteeka ate kati bwemba sirimu audio mu video mba nabaamu kale kasita bakusasula ssente zo Azizi Kasujja wuuda atugamba endongoye. Obuzibu industry yajjamu ssente nti omwana ajja nayimba kayimba nga kalungi naye nga tebasobola kawa platform olwokuba talina ssente kati era agabula bankulowooza yasiririre yali mubi naye olwokuba nti akasente kati ebintu byafa twetaagawo ndowooza copyright tuladdemu ayimba ennyimba bazivaluinga omugaso gwa amaanyi gaazo kendezi ate tekikosa bayimbi bokka kikosa n'eggwanga ensi tali mu music tesobola kubeerawo nga nsi ya mulembe music mmere ya mwoyo music Nigeria industries bbiri ezikuziza Nigeria film industry music industry nene nnyo kati olina okukola ekisoboka ensi kale akadde kano tubuulire Azizi obadde wabulira wa lwaki ozze kayimba nkulowoozaako. Mbadde nduddeyo kubanga Katonda yamanyi ebiro mwakolera mbaddengayo nga nnyimba era nga abantu bagamba omulenzi talent agina bambi omulenzi ayimba bulungi awandiika bulungi naye ekiseera kya Mukama nga tekinnatuuka tosobola kubaako kyokola ate omuntu nga tolina majja abantu nagambye basembeza omuntu alinawo kaayina kati ffe ababeere mu ggeto nga n'emitwalo ebiri kwera ku makya nga tolinaamu nkumi bbiri kati bwolikodinga oluyimba ebakivumenti then ebiddako oba toyinza bisobola tosobola kuba oluyimba ku leediyo tosobola kukola tositona kyosobola kukola kati ebibi kusibirayo eri emabega abantu gye bali bangi nga balina obusobozi nga bakabi nenga platform no tewali Azizi agamba atazze kulabisa Kenzo wabula naye azze okulaga nti yawandiika oluyimba olwo nkulowoozaako. Tinze nvuddeyo ku abantu kubategeeza tinze kompoza oluyimba nkulowoozaako si mu bubi si mu kuvoola ate naye akimanyi nti njogera mazzi kyoga nti nkole cover mu luyimba ngambe nti nakola cover kyannema kubanga nandibadde nzikiddwa ate nga siyinza kukkiriza Mukama obusobozi bwe yampa wadde buti kubukweka kubanga nange kekalandira kwe nandira naye simwinaako mutawaanamu ate musajja atobye abimanyi nze mmanyi Kenzo ategeera ekyo kyo kyenneekakasa bwebaka bwenyinza Sagara